الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى واستعدوا ليوم المعاد. ألا قد ولت الدنيا مدبرة والآخرة أسرعت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. كان رزق الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى لن نقتلوا وكجف له الحمد كله تلوا كنو كجف كوي وله الشكر كله نوكويبا كنا كساني ليه وإليه يرجع الأمر كله لو لسونغا يناجرنا أين كجزا جاري kakasidaddala tiyasinzibwa mu butuufu era nkakasidaddala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obakawe fattaqullah ibadallah abaddu ba Allah mutya Allah balamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala nange neeramira waraqibu mumwekuume mweyinde ebiragiro bye muraqabata man ya'lam annahu yasma wa yara okwerinda okwoyo amanyi nti gwe yeerinda gwe yeekuuma yasma awulira byayogera wayara amulaba wasta'iddu liyaumi almaad mweteekereteekera olunaku olw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala n'okusisibwa. Ala mukitegeera abali wano قد ولت الدنيا مدبرة buli lukya ensi etukuba amabega yagenda ku nkomerero buli lukya twongera okukendeeza ekiseera kyetugenda okumala ku nsi wal akhiratu asra'at muqbilatan buli lukya enkomerero yanguwako okutwolekera ولكل واحد منهما لا ينسين ينكم إلى ربي وانبيري بنون بنا بانت بابيو فلا تكونوا من أبناء الدنيا تنبيران ما أبقلنسي أبانا بنسي أبقلن بزنسي أبسيزنسي لبقل أبناء باقلا أتما قبيلا بنا نفسك الله سبحانه وتعالى وكونوا من أبناء الآخرة بيرن بانت بانون ينكم إلى ربي abagikulembeza ku nsi abateeka enkomerero mu mitima gyabwe ensi neebeera mu mikono gyabwe. ng'omuntu yenna wagira okwagala okubajjako enkomerero bagiwaayo okubajjako ensi bagiwaayo naye basigaza enkomerero mu mitima gyabwe. oluvannyuma lw'ebyo ebitiibwa khutuba yaffe y'olwaleero egenda kutambulira ku hadithi ziri bbiri. hadithi esooka ya Anas
nga eri mu bitabo ebituufu byombiri Bukhari ne Muslim. Hadithi eyokubiri ya Ibn Umar bana eri mu sahih eri mu kitabo ekituufu kye bayita Muslim, Sahih Muslim. Hadithi esooka egamba Anas agamba qala Anas qala Anas agamba shujja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yakubwa ku mutwe gwe n'afuna embale yawma Uhud, nakulwe Uhud, tawwe Uhud. Mumanye ebyaliwo n'ebyatuka ku nabbi ne basahaba mu Uhud. Kyava Anas agamba nti wakusirati rubaiyatuhu, amanyo g'amasongezo ne gakutuka ne gamenyebwa n'agwa ne mu kinnya, ne sitaani neerangirira kutila Muhammad yatiddwa. Bw'amala okukubwa n'ayogera ebigambo bino olw'ennaku ey'amaanyi okubanga abantu be yatumwamu be yajja okujja mu bubuze abannyonnyola okusinza omutonzi eyabatonda, abajja mu kusinza ebitonde bamukubye ne bamumenya amanyi. Be yagambanga buli kiseera ti qulu la ilaha illa Allah tuflihu, abange mugambe nti la ilaha illa Allah, mukkirize abange Abakuraishi nti waliwo asinzibwa mu butuufu bwe bamusinza. Ne bamulumba mu Uhud nga bazze okwisasuza ekyali e Badr, ne bamukuba n'amanya amasongezo ne bagamenya, n'anyiiga nabbi n'agamba bw'ati kaifa yuflihu qawmun shajju nabiyahum, abantu bayinza batya okuwona n'okwesiima nga bakubye nabbi waabwe embale ku mutwe. Ebigambo ebyo nabbi yabyogera nga birimu istibaad, istifham, okubuuza kwa istibaad kwakulaga nti kiri wala okubanga abantu abo Allah abasonyiwa, kiri wala okubanga abantu abo Allah abalungamye, abakubye nabbi waabwe embale tebasaanira kulungama, ng'alabika tyala abantu basobola okulungama naye nga tebannaba kufa. Fanazalat, Allah nassa aya egamba nti laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum, gwe Muhammad tolina kusalawo ku nsonga yonna, oba nzikiriza okwenenya kwabwe oba mbabonereza. Si gwe onsalirawo ogwenjagalo gwemba nungamya ne gwemba sirungamya. Laysa laka min al-amri shay'un, gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolina kusalawo konna newankubadde oli musunguwafu okulungamya kwanga abantu abo oba butabalungamya. Namuziyiza okubasaba n'alaga nti ekigambo kyayogedde kikyamu. Kati hadithi ya Ibn Umar yagamba nti an Ibn Umar, hadithi eyokubiri radiyallahu anhuma, annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, yawulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqul, ng'agamba idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, buli yavanga ku mavivi fi rak'ati al-akhira min al-fajr, era akesembayo nga ali mu ssala ya fajr ya subh, ngati Allahumma la'an fulana, Allah kolimira gundi, nga aboogera amannya abamu kubaakulira olulumba lwe Uhud, nga abasabira Allah aleme kubasaasira. Ekigambo laana kitegeeza tardu an rahmatillah, kitegeeza okusaba Allah agoba omuntu mu kusaasira kwe aleme kumulungamya. Kyekitegeeza oliwogamba omuntu Allah akukolimire, oba otegeezaamu nti aleme kumulungamya na kumusaasira, kemako ekigambo laana. Nabi sallallahu alaihi wasallam
akolimira abantu abakulembera olumba lwe Uhud olwebyo bye batuusa ku basiraamu ne Hamza n'alugenderamu. Agenda maaso Ibn Umar agamba nti wa fulanan ne gundi baada ma yaqulu samia Allahu liman hamida, yamana ogamba samia Allahu liman hamida nayimirira nga ayogera ebigambo ebyo rabbana walaka alhamdu fa anzala Allah nassa aya egamba laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum. Gwe Muhammadi tokkirizibwa kusalawo nsonga yonna ku kulungama kw'abantu abo n'obutalungama. Amakulu amuziyiza okubakolimira ng'ate bakafiiri. Amuziyiza okubakolimira ng'ate bakafiiri. Amuganya okubasabira. Nabbi alaba nti okusinziira ku bikolwa byabwe tebasaana kubeera balungi. Ekibuuzo ekikulu, migaso ky'emikulu, fawaidu fiqhiyya wa aqadiyya min hadha alhadith, ma yustafadu min hadha alhadith, min hadaini alhadithain. Migaso ki gye tujja mu hadith eno mu mpangaala yaffe gye tuwangaala fe abawangaala n'abantu abatali basiraamu? Tujja mu migaso ki? Ebiseera ebirala, mu kiseera kye tulimu ekyakazigizigi mu nsi yonna, abasiraamu battibwa, abasiraamu basibwa, abasiraamu balina ebizibu mu nsi yonna, ekiri Suuriya, ekiri Libiya, ekiri Falasitiini, buli wamu balina ebizibu nga balina n'abantu bebalowooza nti bebafuusa ensonga ku bizibu byabwe. Abaffe abasiraamu bano bakkirizibwa nabo okukolimira abatali basiraamu nga basaba Allah aleme kubasaasira oba tebakkirizibwa. Hadithi eno erimu emigaso egya fiqhi. Njagala okutandikirako omugaso ogusooka mu fiqhi, mashru'iyatu alqunut fi salati alfajr inda nawazil. Mulimu okulaga tikyamu busiraamu okusoma kunuutu singa abasiraamu bafuna obuzibu obw'amaanyi obukwata ku ddiini yaabwe ne ku mbeera yaabwe, okusinziira ku Nabi sallallahu alaihi wasallam byakola. Wasigalawo ekibuuzo, ani asoma kunuutu? Khilaafun baina al-ulama. Waliwo enjawukana wakati w'abamanyi, balina ebigambo bisatu, ngenda kwogerako bibiri. Ekisooka baga nti al-imaamu al-akbar, imaamu omukulu. Nga mu ggwanga la Saudiya gwe bayita imaamu bategeeza omukulembeze ow'oku ntikko nga Malik Salman kabaka wa Saudi Arabia tiyasoma kunuutu yekka. Abagamba ekigambo ekyo lwaki? Beesigamira ku kuba nti nabbi yakulemberanga essola era nga ne kunuutu yazikola ki? Yazisoma. Ekigambo ekisooka. Ekigambo ekyokubiri baga nti buli musiraamu asobola okusoma kunuutu singa abasiraamu bafuna ebizibu eby'amaanyi. Ekigambo ekyokusatu, bayina mizikiti gyonna gisoma kunuutu. Ekigambo ekisinga okubeera aqrab, buli musiraamu asoma kunuutu, alina obusobozi bw'okugisoma, asobola ogisoma, akkirizibwa okusoma kunuutu. Ekibuuzo, bwe tumala okugamba nti bayimaamu basoma kunuutu mu mawanga agafaanana nga Uganda, tutunuulira emigaso, tutunuulira tugeraageranya emigaso n'obubi ebiyinza okuva mu kusoma kunuutu. Singa tukisiŋŋaana nti bwe tunaasoma kunuutu abalabe baffe ne bagiwulira bajja kulowooza nti tubasabira bubi, nga bakigenda kufuuka ensonga ey'okubanga bongera okutukosa. Tetugisoma, olwo kiba kitegeeza nti buli omu yeesomera kunuutu mu nnyumba ye n'ayasanguza amannya gaabo baalaba
tibakosa obusiraamu n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ataasa obusiraamu ku bantu abo. Kubanga tulina qaida egamba nti darul mafasid muqaddamun ala jalbi almasarih, okujjawo obubi kwe kukulembera emigaso. Bwe tutunuulira obubi nga bw'amaanyi gye tuli okusinga emigaso, tulina bye twerekereza olw'okujjawo obubi. Olwo ne kuno tuyinza ogireka ne tutagisoma, oba nebeeranga esomwa emizikiti gya lubatu egy'abantu abamanyi amakubo amatuufu ge bateekeddwa okukozesa nga basoma kunuutu olw'okuwonya obubi obuyinza okuddirira singa tugenda mu maaso singa tugamba buli muntu tugenda osome kunuutu. Ekyo nkimaliriza. Omugaso gw'okubiri mu hadithi eyo fawaidu aqadiya, emigaso nga gikwata kwa aqida. Mugaso ogusooka fihi dalilun, mu hadithi mulimu obujulizi ala anna arrasula kyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku linafsihi darran wala nafa, tafuga buzibu newankubadde omugaso, tasobola kwejjako buzibu butamutuukako, era tayinza kubeera nga yetuusaako obulungi bwonna okujjako oluvannyuma lw'okusala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga baamukuba amannyo ne gavaamu teyasobola ekyo kukyejjako. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti fala tajuzu ibadatuhu, tekikkirizibwa kumusinza. Wa anna almakhluqa, ekitonde kyonna mahma balaga min almanzila, ne bwe kibanga kirina ekitiibwa kifaanana kitya, fa innahu makhluqun, kisigala nga kitonde la yastahiqu alibada, tekisaanira kusinza. Nakyo mu ddiini yaffe ffe abasiraamu tetusinza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga kitonde ngaffe, wabula tusinza omutonzi eyatonda ebitonde. Ekyo kyekimu ku njawulo ezisinga okubeera ez'amaanyi bainana wa baina alkuffar, wakati waffe n'abatali basiraamu. Abatali basiraamu balowooza ti omuntu bw'abeera mu ddaala ery'amaanyi nga bw'olaba Isa, eddaala eryo litegeeza asinzibwe. Ffe ne waba oli mu ddaala ly'amaanyi ng'oli nabbi, ne wabeera malayika asinga malayika zonna, toteekeddwa kusinzibwa kubanga naawe olina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nga Allah bw'agamba nti ulaika alladhina yad'un, ebyo bye basaba, ategeeza abasaba Yesu, abasaba Bikira Maria, abasaba amajinni, abasaba ebitonde byonna. Lakin ulaika alladhina yad'un, ebyo basaba ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghuna ila rabbihim alwasila, nebyo binoonya ekkubo eribituusa eri Allah subhanahu wa ta'ala, nebyo bitonde ayyuhum aqrabu, nga buli kimu kyagala kibeere kyakulusegere. Wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhabahu, bisobera okusaasira kwe bitya n'ebibonerezo bye. Allah agamba omubaka agambe, njagala kusoma katundu ka aya aga nti walau kuntu a'lamu alghaiba, singa nali mmanyi ebyekwese, lastakthartu min alkhair, nandiyitiridde mu kufuna obulungi, kubanga nanditegeddenga ti bwenkola kino ngenda kufuna obulungi. Wama massaniya min suu, saalituukiddwako buzibu bwonna. In ana illa nadhirun, bagambe nti nze siri mulala wabula ndi mutiisa. Wa bashirun, era omusanyusa amakulu ndi muntu. Olwekyo bw'osiŋŋaananga bali ku makubo abakukoowola okusinza Yesu, omanyanga nti eddiini yo gy'osoma ya muwendo, kubanga ekulembeza omutonzi. Ekigendererwa kyayo kyakusinza mutonzi n'okumukulembeza, era ekigendererwa kyayo kyakwawula mutonzi ku bitonde, okubanga omutonzi yatonde eggulu n'ensi yasinzibwa, yasabwa, so si ebitonde. Kisinga okwewuunyisa ye muntu okubeera nga akkiririza mu kitonde, akkiriza nti Yesu Katonda, wamaliriza n'agamba nti Katonda oyo abantu baamukwata ne bamukuba empi ne bamutta, Katonda n'avaawo ensi n'esigalawo. Abo tobeegombanga okubeera nabo. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم يا مقلب اللهم استغفرك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبيتيوا bali mfakina chekitiwa abali nange mu lugendo tugenda okutambula okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tewali kya muwendo kyenkanankana nakubanga gwosinza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abasinga okubeera ab'omuwendo be bantu abasinza Allah yekka subhanahu wa ta'ala, abasinga okubeera omuwendo ab'ekiti. Tewali kyakwekuumisa kya muwendo muntu kyasaanidde kusimba nakyo obusiraamu bwe ekyenkanankana ne tawhid. Wala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba mu hadith ya Jabir eri mu kitabo kya Muslim agamba nti man laqiya Allah, yenna asinkana Allah subhanahu wa ta'ala, la yushriku bihi shay'an, tamugaseeko kantu konna, dakhala aljannata, ajja kuyingira ejjana. Ne bw'anaaba ayiseeko omuliro ajja kuyingira ejjana. Waman laqiyahu, naye naasinkana Allah subhanahu wa ta'ala, yushriku bihi shay'an, ng'amugaseeko akantu konna, dakhala an-naar, ajja kuyingira omuliro. Ne bw'anaaba alina esswala ezijjuza ensi eno, ne bw'anaaba alina emizikiti egijjuza ensi eno, ne bw'anaaba alina hijja ezijjuza ensi eno, ne bw'anaaba alina sigide nnene nnyo nga buli ajalaga musajja musiraamu nnyo, ajja kuyingira omuliro. Ekyo omugaso okusooka mu hadithi kwe kulaga nti fetusinza Allah, fetusinza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bw'aqiida. Omugaso gwokubiri oguddirira obusembayo gugamba nti mukulu nnyo okuteekeko ebirowoozo. Wa fi lhadith, mu hadithi eno nabbi nga amaze okukolimira abakafiiri, Allah n'amuziyiza okubakolimira, n'amutegeeza si yasalawo okuluŋŋama kwabwe. Aqidatu ahli sunna, mulimu ogumu ku misingi gyaba ahli sunna, abantu abali ku mazima, ab'omu makkati, abawukanaku bibiina byonna ebyabula, abashi'a, bakhawarij, bamutazila, bajahmiya, bajaburiya, baqadariya, basufiya, batijaniya, ebiina byonna ebyabula. Hadithi eno eragenzimu ku nzikira ba ahli sunna efaanana etya? Annahum ba ahli sunna abatuufu, eno ye mizaani kubanga opimira ba ahli sunna nemu ku mizaani, la yashhaduna li ahadin bijannatin wala naarin,